Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseeko olunaku olwaliro kasita zikona ssaawa nnya tubeera ffenna olunaku lwa bbalaza. Ennaku z'omwezi zitambudde leero 9 omwezi gwa kutaano omwaka 2022 gyesinzira okubeera ng'olaba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, nammwe abali wabweru wa Uganda mbalamusaako nembebaza okubanga mutwekuumirako. Waliwo abakyali abapya, nja kugamba nti osobola okusubscribinga okusobola okutambula naffe singa banga waliwo agamba nti mwami Lugonvu naakakwegatako mbadde nscrollinga nendaba kyejjokola ojja kunyiga subscribe. Bw'omala okunyiga subscribe onyiga akade ojja kuba ng'ofuna notification buli kaseera bwe tuba nga tulina program ate gye tuli mu kukola. Nze Frederick Lugonvu omwana wammwe, bingi nja kusaasira abalina okusomoozebwa okw'enjawulo ate abalina obuwanguzi obwatuukiddwako nja kubajaguliza wamu nammwe ne neebaza omutonzi okuba ng'oba oli awo ajjukidde essaala zammwe. Ebiseera ebisinga nkibagamba nti obuwanguzi bw'omuntu, buli muntu alina olunaku lwe lwagenda okukyusa obulamu bwe. Buli muntu alina olunaku Mukama lwagenda okumujjukira kuba nti okusomoozebwa okubeerawo. Olutindo Mukama lwatuteerawo tulemererwa oluusi okumanya nti olutindo lwaffe olutujja bwe tuli okudde walala abasinga ne tuluzannyiramu. Tulabye abantu bangi ababaddeko n'ebiro byabwe naye oluusi ne bibayitako noga nti oyo naye yaliwo kiki yaleka ng'akoze mu kaseera ako. Waliwo agamba nti byakolebwa naye olw'okusalawo n'enteekateeka za Mukama n'ebitatambula bulungi oluusi ne wabawo embeera eyagootanya ebyo byali bikoleddwa. Ne wabaawo n'abo abalowooza nti oba oli awo olwaliro bwe bali n'enkya bwe bagenda okuba babayita ba Mr ne ba Mrs Apartments. Waliwo eyakiŋŋambye ekyo nga buli sente z'ofuna gy'okoma okufuna sente nnyingi ekyenkizo kyekola kwe kukyusa apartment gy'obaddemu. Abadde mu apartment ya 5 nodda mu y'ensanvu kubanga baakwongeza omusaala. Abadde mu apartment y'ensanvu nodda mu yakakadde kubanga baakwongeza. Abadde avuga emmotoka ng'ovuga Spacio nodda mu kawundo kubanga baakwongeza omusaala. Abadde mu kawundo nodda mu Range Rover naye nga zitambulira ku musaala. Ekibuuzo kituzaayo nti singa omusaala ogwo gw'ofuna ogukusobozesa okusula mu apartment eyo guggwawo, ntegeeza omulimu nga guweddewo. Singa omusaala gw'ofuna ogukusobozesa okuba ng'oyiwa amafuta mu Range Rover guggwawo, njagala kubuuza ekibuuzo ekyangu. Kiki ekirala ky'okola oba tokola mulimu ogwo gw'okola? Wangi okola ki ekirala bw'oba tokola mulimu ogwo gw'okola? Simanyi oba ontegedde. Kyentegeeza gwe omukozi w'omu banka, gwali mawulire, gwali mu accounts nawa buli wamu w'oli, bw'oba toli awe wa Mukama wo, kiki ekirala ky'okola? Okola ennaku 5 mu wiiki, ennaku 2 endala ozikozesa ki? Bw'onnyuka n'odda ewaka okola ki? Oba obeera oyanguwa kugenda kufumbira mwami mmere n'ofunayo akanaku kooyoza engoye kubanga zino ennaku endala osiiba ku mulimu. Enno nga bwe nkikubuuza bwe bagenda okukitubuuza era bwe njagala okikubuuza, bw'obanga tolina kyokola mu kaseera kano ng'ovuddeko ogwo oba ng'oggyeko ogwo omulimu gwe bakozesa, weebuuze nti singa ogwo omulimu gye bakozesa gunaggwawo kiki ogenda okusigala ng'okola? Okuggwawo kw'omulimu tekitegeeza nti obadde okola bubi. N'emyaka gye tutimawa time neetuuka w'obadde nga tokyalina kubeerawo, embeera tekyakusobozesa. Ekyebulabe ky'oyinza okukola kwe kutandika okuyingira amalogo okweraguza n'ebiringa ebyo n'otandika okukolimira bakama bo nti bangobaganyiza kubanga mmaze mu kampuni emyaka 3 emyaka 4. Ekituleetera ebyo kwe kuba nti ogezaako okwefumitiriza n'okubuuza nzira wanga tolabawo.
singa ogwo omulimu gw'olina ovaawo wa wogenda okudda kituzaayo nti buli kakisa ke tufuna tuleme kubanga ba Minister Apartments, tuleme kubanga ba Mrs Apartments. Owennajeera n'alangira Owennansana naye ng'Owennajeera alangira Owennansana asinzira mu apartment ya Mr Karugire asula embalala alangira Owennansana alina akayumba ke lw'omusatu lw'onaabulwa esasula Karugire ojja kudda erwengo. Nze nkubuulira lwaki njogera ekintu kino. Buli muntu alina ebiro bye. Mu kaseera kano waliwo amaanyi nabaddeawo ne neefumiriza ne nga naye abaana bano Mukama bw'akwanukula asobola okujja mu karaoke. Mukama bw'akwanukula asobola okujja gye bagobaganya nga neeyakugobaganya akutya nga neeyakusindiikiriza ku mulimu akutya. Akaseera kagenda kutuuka Mukama ng'akwanukudde nga mwesinganya ne boosi wo ng'avuga Spasio ng'oli mu Range Rover. Kaseera kakyuka. Kino kikyongera tuyigiriza nti mu bulamu bw'ensi eno Mukama bw'akwanukula nga teweegulumizanga. Mu ssaala zonna ze nsaba Mukama nkume nga ndi mukkakkamu, nsaba Mukama nkume nga ndi mwetowaze kubanga nkimanyi nti akaseera kaliro ke nnina enkya nnyinza okuba nga sikayina. Naye naatunula ntya mu maaso g'oyo gwe nakudaalira ng'ekyampaliriza omukudaalira kimpeddeko. Mukama agenda kwanukula. Oyo yasayininga ku bbaluwa ye ey'okugenda emmotoka gye yali avuga ng'asayiningako ogenda mumusanga nga gyakyalina oluvannyuma lw'emyaka 2 mugenda kuyisinganya mu kkubo nga yabasibye nga yali ekyara wammwe ng'ovuga enkambo ovuga embi. Mukama bw'akola ebintu bye si kubazza mu maanyi naye tewali asobola kusalawo nkyaye. Mukama yekka ali waggulu yasalawo enkyayo. Tosobola kugamba nti bwe naakola bwe nti n'embeera bwe nti enkya ngenda kuba bwe nti. Ani agambye? Akola ennyo si yaafuna ennyo. Tolowooza nti abagezi ennyo be bafuna emirimu egy'amaanyi. Mukama yasalawo. Okubeera asinga mu kampuni eyo nga gw'ofuna omusaala omunene si gwe yasinga okusoma. Okubeera asinga mu kampuni eyo nga gw'afuna omusaala omunene si gwe asinga okukola ebirungi. Naye Mukama akuwadde ebiro byo. Mu kaseera ako ng'okyafuna omusaala ogwo gw'ofuna ogw'amaanyi, mu kaseera ako ng'ensi ekyakugulumiza, weeyambisa akaseera ako wakati nga teweegulumiza. Mu byonna Mukama tubimusabe. Nze buli kaseera nsaba Mukama nsitula eddaala, nsaba Mukama nfuula akalango, naye mmaliriza muga nti Mukama nkuuma nga ndi mukkakkamu, nkuuma nga ndi mwetowaze, nkuuma nga ndi muwulize, ate nkuuma nga ndi mwesimbu. Nabadde ngenda bagamba ekintu kino muwakane. Njagamba nti abantu kati balabika balinga basatu abasobola okuyita abantu nga bazze kulaba bo ne bajjuza ekisaawo oba ne bajjuza ekifo. Asooka of course nnyini Omuterega Baffe Kabaka wa Buganda Gusinza Ibeene okussa mu mboozi eno. Oyitakubaganyizibwako birowoozo. Owookubiri ayogera obwogezi nti ngenda kubeera wano ne bajja. Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne bwagamba nti agenda kubeera Nambole ku 220 abaana basasula ne bajjula bati birobye. Birobye kubanga ne Dr. Kizza Besigye yalikaawo, ne Nnasantege Ssebaggala omugenzi yalikaawo, ne kitaffe Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yalikaawo. Kati ebiro n'omuliro oguliwo gwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu era agweyambisiza bulungi. Alina distinction yesina credit. Era bw'ogezaako gwe okulowooza nti osobola okulwanyisa ebiro by'omulala osaaga, tewali asobola kulwanyisa biro bya mulala kubanga ebyo si gwe wabimuwa. Tosobola kumenya muntu gw'otaazimba eyamuzimba ng'ali waggulu. Bubanga si gwe wateekawo strategies oyo omuntu gw'olaba ali waggulu tosobola kumujja waggulu gy'ali.
kubanga tomanyi kyamutuusaayo. Kati omuntu ow'okusatu, baganda bange, temulaba nti abayimbi balina amaanyi? Ono omwana simanyi. Ngenda ne mujjukira ku gadonga gaali gavumbavumba, ne mujjukira mu gatishaati, naye Mukama ng'amusitula. Mumanyi omulenzi gwe bayita Ssuuna Ben? Oba omwagala oba tomwagala, ali mu biro bye. Gwe ne bwokera ku makya nti byakuba tebinnyumira, ebyo gwakuba ebinyuma tegeka ekivulu. Byakuba bya kyalo nnyo, kale yakoze atya ku Fireboy e Lugogo? Owangi byebiro bye, era naye bw'omubuuza nti okikola otya tamanyi bw'akikola, era tasobola kuga nti nange nkikola bwenti bwenkola. No one can tell. Nalabye Masaka ng'omuntu bali begambye ababiri be basobola okulesa ababoodabooda ne bakwata pikipiki zaabwe ne bazisibako ebinyaanya ne bazisibako ebiragala ne bawerekera omuntu atagenda basasula. Bannabyabufuzi bateeka amafuta mu boodabooda, oli olugafuna n'agitwala wali, wano tewali yabasasudde. Ssuuna Ben essimu y'okweri. Mukama bw'akwanukula tolowooza nti awo w'omulaba tagobwangako. Yali agobeddwa, naye bonna abaagambanga nti ono agende tasobola, mu kaseera kano batunuulira omusajja ne baga nti eno mpologoma ya Uganda. Ssuuna mwana wa taata, nkutya. Oli butereevu ku Lugonviizi show. Era saakulabudde, naye ojjukira kye nagamba ng'ova e Bulenga? Nagamba ntya Ssuuna wange? Jjukira ng'oŋŋambako oba ekyokugenda ku lawundi yasse ku ground nega nti kaakati liiku yeekola. Kati nkigamba olwaleero ne bw'onaaba weetaaga obukadde 10 onaabuuza ng'ekivulu kiwedde, tegeka e Lugogo. Kituufu nkiwulira mu mutima, si kya mutima. Lugogo ng'alina obuzibu bumu lwakukoma ssaawa 6 ate abantu bwe bakeesa. Era buli omu ku buzibu twasanze eno waliwo ababikuddekuddemu awo ku 9 awo kugira naye nga olwekyo kyali kimaze okuggwa tiwadde ennyo piigipiigu ng'abantu babadde bamaze emitima okumatira okutawakala bebabagende bagende tebanyiize naye nga era wadde baba baagala okukeeseza ddala, naye nga mu byonna kyeŋŋamba nti akagambo tukome wano abakola bubi kubanga abantu baffe bava mu bende ababudawa abalukyana abamasaka kati bw'omuleetewo ewantu eyo n'omugamba saa 6 tukigaddewo n'atalamagira mu tawuni oba omukozi obubi obutagambika. Naye mbadde wano nga njogera n'abantu bange bakwagala nnyo ku Lugonviizi show. Baabuwe bannange neeyanzenge ne ŋŋamba nti Ssuuna Ben gwe ndaba kati si ye Ssuuna Ben watubebbere n'ababebbere beebubebbere. Nga ebyebubebere olwo tubaddere ng'ababebbere beebubebbere mu pulogulaamu agafa ebubebbere. Mwana wa taata, oli bw'akeera ku makya n'akubuuza nti okikola otya omugamba, okikoze otya omugamba otya? Okikoze otya mugamba ati ekyo nno kibuuzo kinene nnyo, naye ekintu kino nalemera ku ekyo kyempulira kyensobola okukola obulungi n'enkiggusa. Omanyi mu bulamu buli omu abaako ekintu kyamuboneekereza ng'asobola okukikola obulungi n'akiggusa n'akidifendinga ng'osobola okukuyimirizaawo n'okyogerera okumala essaawa nnamba ng'oyogerera kyo. Kati oluusi Mukama Katonda atuwa ebintu ng'ebyo
naye ate netubyebalamu netubisola eri netukwa netubakanalera netutasobola yadde kudifendingi na dakiika 3 omuntu ng'akubuuza lwaki okola kino nga tasobola kutulaawo n'ogamba nti okola kino olw'ensonga zinewezi kati nze ng'omuntu nasooka nenjagala ekirimo kyange kino njagala ekirimo kyange kino nenkyongeramu vali yange ebidongo byange ebyawukana ku nnyimba nga baba bazikoze mu situdiyo kakati bwe mpulira nga kyenjagala mu mutima neŋŋamba nti nno nina kunyweza kino kataye nenzija nfuna obuzibu nti nno kyawula mu bantu waliwo abakyagala waliwo abakirabanga ekyalo kati betwalanga eno ekibuga bo ne bakibanga nga bakisambajja neŋŋamba nti nno tijja kukolerera kusanyusa buli muntu kale ku kino ekyange kyentegera obulungi abo abanajjanga bange era bo banaasanyuka nembajjako kyembajjeeko nalemera ku kintu kyensinga okuwulira nga mmanyi kyensobola okuyimirirawo nendifendinga kyensobola okuyimirirawo nenjogerera nga ekumala essaawa namba nga kyemmaze sikiddamu ekyo ekintu ekituufu kyensinga okumanya okusinga okuwambagatanya byesobole tebasobola okugamba nti lwaki okola kino nga tolina nansonga lwaki okikola kyowa olwokuba okola gundi ndabye gundi ng'akola bwati ndooza nange kambuukirawo osanga ndooza yewali eddezi so nga ate buli omu katonda amutonda ng'alina okuyitibwako mwami lugonvu buli omu katonda amutonda ng'alina okuyitibwako ne bwefuba kuweereza ku mpewo nze empeereza gwe mwami lugonvu gy'oweereza nze mpulira yanjawulo kiwulirangako muntu aweereza mu mpeereza mu ttakiyo mu ngeri gy'osengekamu ebigambo bye gy'onaakolamu siwulirako ngako muntu nkozesa nti lugonvu atambula ebigere byagundi nedda kati entambula yeeyo kwali kuyitibwako nti mukama yagamba osindise ku nsi genda gwe olitambula bwoti kati singa waleka ekikyo n'ogamba nti nze njagala kankolinga fulanka walusindibwakola nze kandeke ekyange oba osanga oluusi ekyalusindi kyali kutoledde ate nga ekitebe kiwadde mukisa mukama kyeyakuwa n'osigalawo mu bbanga mu byonna kyeŋŋamba nze nayimirirawo ku ekyo ekituufu kyempulira kyemmanyi obulungi era nenwana n'ekyo ekituufu kyemmanyi obulungi nwanirira ekyo kyemmanyi obulungi era ensonga lwaki nakigusa kubanga kidifendinga obulungi naye muli muganda wange bw'ojjukira kaliyokizo mu kaleegero ze mwategekanga ne mujjamu abantu 23 n'otunulira n'ekintu kino buli lwetutunulira abantu bano ki ekikugira mu birowoozo byo ku muntu eyabadde Masaka omuntu eyali ebulengo Ssuuna Ben ye muntu asinze okukuba shows ennyingi mu kaseera kano kiki otunuulira ngo nezijjuza nebaza mukama katonda nti ambeereddewo nnyo ebiseera bye twakolerangamu kaliyoki abantu bayingiriranga siringi 5 10 ne bajja ne balaba kaliyoki waffe ebiseera ebyo wavanga ku sho nga ofisi ze 15,000 ku sho 15,000 novaayo n'5,000 kaliyoki waffe zebatuwanga tetwalinanga maanyi gasobola kyekyo twetegekera byaffe batutegekanga butegesi kubanga ffe twasobolanga okwesiiga envu netujja ku stage n'ozannyanga omuzimu gwa nanca n'ozannyanga biki komedi ebyo byokwesiiga envu agazeeyizeeyi n'ebiti ebyo ebyabaddiikuula kati nga era bw'oba ovaayo bakuwa 5,000 oba 3 oba 2,000 era n'oba mumativu naye nga mu byonna byonna eyo yalinga embeera enseetinga okusobola kuba nze nkulidde ku siteegi kyova olaba ne bwe baapita mu kivulu ky'erugogo ekya Fireboy mu Nigeria nze balinga eno bawakana kinaze ekikola nakimanya dda kubanga nkijjukira nga nkikola mu kaliyoki nima nti ekyokukola nkimanyi nkuze nkikola nze nkulidde ku siteegi nga nkola kaliyoki kuba kaliyoki yampeeredde kati kitegeeza nti nno olunaku olwaleero ebintu byenkola nabikola dda nzize nga mbiraba nzize nga bwe bulamu bwenkola kibwenzija ntambuliramu mpolampola
kati bw'otunuulira Ssuuna Beni oli owedda azze ng'atambulira mu sisitimu eno naye nga Mukama akyusakyusaamu nti omwaka ogwedda abadde akolera 5,000 kati 7 nezigenda nga zirinnya mpola mpola paka Mukama bwagize naye nze gwe omukulu genzize nga ntambuliramu nga Mukama bwaguwa omukisa mu mbeera eyo nti nga nnemerako ekyo kyempulira kyensobola okukola obulungi ne mmatiza nenzija nga kyennongoosa nkoze ntya kino ekintu kyemmanyi nyongedde ntyo kirongoosa nenkirongoosa kintu kyemmanyi Mukama Katonda nyambye ntya okukikola bwe nti nze mpomera nnyo ennyimba za kadongo kamu era nze mmanyi nnyo kadongo kamu kati bwe natandika okuba endongo yange eno ne ŋŋamba nnyingiza ntya ennyimba za kadongo kamu zino ze mmanyi okufa obufi bwe nenzingiza mu ndongo yange enva nyongeramu valiyu mu ndongo ziri ze bakunda ezisoobasooba nze nenzisika nenzanguyamu katono nenzongeramu n'ebidongo ebyange nenzingiza mu kiraabu nenzingiza mu kideeya kyaffe eno gye tukubira endongo aye ne bazikuba kubeerawo nga kuliko oluyimba lwa gundi lwa siinipo neŋŋenda ntegula nenyingiza affe badama tumuganya zikekeno banyabo balina omusajja n'atalina ngawuha oluyimba lwa aliyeti sanyu akadongo kamu nze mu mbeera eyo kati nemba nga nyongera valiyu bwekyo kyemmanyi buli kaseera nongoosereza nenyongera nenyiriza naye nga sivudde ku mulama guli gwe natandikirako kyogambe gye tuvudde eri mpolampola nenzija Mukama nga naye bwambi bwa blessing ebintu byange mpolampola okutuuka olunaku olwaleero nsobola okutuuza abantu ne mbayita ne mbagamba abange ekintu kyaffe kye twagunjaawo kikino mujje nkibawe mu bujjuvu bannange ne bajja bangi nnyo abantu bazze bangi bannange abantu bajja bangi mwami Lugongo mbadde e Masaka nsukira abantu nga bajjudde mu kisitaawe eno ndi wa mukisa okutegeeza nti ekyo ekyasinze mu zonna ze nali nkoze obulamu bwange sinze neebulenga gyetetenta abantu benafunye bangi nnyo nakati abaana tebannava lipooti yavuddemu bakyagattagatta bintu tebannabitegeera bikyabatabudde omutwe oli mu biro byo mwana wa taata kitegeeza nti nno ebintu Mukama Katonda amyongedde maanyi buli kaseera natunuulira abantu twabeeraga mu sistema skalipesheri gwalongi ekyo nga siri mu kibitu kya ledio ekyo bwereere buddu ng'etegekera bwereere nga tebasasula abantu tebasasula bayingirira bwereere naye twalabanga layiti ng'esangazze ng'etuuseeyo emmanga ku pulizoni mu kivulu eky'obwereere nazzeero naye naba abantu be bamu nga basasudde omutwalo ng'era basimba elayini yaffe eri ey'ekyobwereere okitegeera neŋŋamba Mukama Katonda wa buyinza mazima nafukamidde mu maaso g'abantu ne bagamba neeyanza baganda bange mwebale okutwaniriza mwebale okutwagala bagamba nnabiitaba muganzi y'abantu kituufu naye ndowooza olulabe tulusazeemu olugero olwayo njogera olusazizaamu kubanga enjogera ekisinga obulungi kigenze tuzijjawo mbwekoko y'omukyalo tekokolinyira mu kibuga bannange emiyunzi gye naakakokolinyirayo temugiwulira olwo nayo era ng'ennaku z'omwezi 29 ngenda kusisinkana Katikkiro yampise mazima yampise anyumyemu ndowooza ku naye ku byawulira naye ngenda musaba mulipootingire enjogera ezo mugambe Katikkiro taata Katikkiro ow'ekitiibwa nabbisaba muganzi gyazaala olwaki tetulujjawo nalumenye ng'ennaku z'omwezi 29 ngenda kubadde omukisa n'olw'ensonga eyo gyebyo taata wange kiyinza okugamba nze nja kugamba ekintu kino mu kaseera kano tewali muyimbi asinga buganzi Ssuuna Beni mu kaseera kano tewali DJ asinga maanyi Ssuuna Beni era oli bwakeera ku makya naga nti ebyo byakuba bya mu kyalo njagala tutegeke ekisaawe tukyawuzeemu oteeke wali nange nteeke wano nga buli omu asolooza nga toyina muyimbi nange sirina naawe nga toyina mwana wa taata tusinkane mu lugendo lwa Katikkiro waawo ddala
Ssuuna Pene ekimu ku bintu bye mwenyumirizaamu ne bye mmutyako paka kulwalira akyasobola okukwata essimu yo. Sente aziina in fact y'omu kati era bwe baba bakuwana. Mbadde njogera n'abantu wano tulina be tuyita ba minister ne ba Mrs apartments nga bo omusala gyakoma ogufuna n'okufuna okusula mu apartment ennene. Naye bwe tuba nga twogera ku badijja abagagga mwana wa taata teweegaana. Amina, kitwala taata. Teweegaana. Naye obukakamu obwo nti paka ku lwaleero oli down to the earth tutwalibwa nsi mwana wa taata nkutadde. Enseno kyetubanja bukakamu. Eduniya kyetubanja terina kyetubanja kirala naye kubanja obukakamu. Amampaati kigalina kigagasa kiddala mu butuufu okukayuukira omuntu olw'okuba olinawo otuuse. Yes. Nze siina kyenkirabamu n'akamu. Era nze ng'omuntu we yansanga nga nkyakola kaliyoki era n'olwaleero wanene ogunsanga kubanga nze ntambulidde emikono gy'abantu. Nze nava mikono gy'abazadde bange sigamba nti nno bansuulawo naye obusobozi bwabwe bwakomanga nange mbalaba. Maama wange namwandu nga mulaba taata afudde ndaba. Kati maama wange mutunuulidde ntunuulidde. Kati nentandika nenzija mu mikono gy'abantu. Abantu ne bandabirira nga tukola bukaliyoki waffe bakufuwa simbi 2, 3, 5 n'obukuŋŋaanyiriza n'ogenda ku ssomero. Ne mala senior 6 nga nkyakola kaliyoki. Nembeerawo ng'omutima ngamba yi Mukama n'okusoma maze naye era nkyali mu mulimu guno lwaki tonnoonyezaayo akalimu akalala. Nali ndi awo omusajja n'ajja eyansanga mu kaliyoki n'aŋŋamba nti oli otya nti gye ndi osobola okukola ku leediyo. Nemugamba nti taata leediyo nga nange mpulira nze kati ngende ku leediyo nkoleyo ki. Tobisomangako. Nagamba nti no owedda oli ku stage ng'olina ebintu by'onyumya bwe tuseka eno mu audience. Nagamba nti leediyo nazo we zadda abantu baagala entertainment bakuwa stress. Bw'obeera ku leediyo n'onyumya ebyo ebigambo ebibadde onyumya nga towemudde nga bwe tuseka. Olwo abo abantu oba bamaze. Nagamba nti mpa omukisa nkuyingize leediyo. Omusajja n'antwala ku leediyo yikweta. Ebwala waggulu wali. Ebwala. Mwezi gumu nga sifuuse ttabu. Abantu nga tebajja wali okujja okulaba Ssuuna. Awo ng'omeruka. Kigambo kimu bibiri biwe ng'abaleediyo buddu tebampise mbunzanya akafeewo w'ebbere. Tebatandise okumpa ssente. Mba naakakolera ku buddu gundi omwaka nga gumu tebaŋŋamba nti nno wano tetubeerawo n'abantu batasomye bino bintu bye tukola olina okuddayo n'osoma. Sigenze Kampala University sisomye ebintu byaffe ya mass communication media biki naye era wasoma kusanyusa baali ate byokola bye bakusomesa. Nanyumyanga naawe nengamba wayi kabifunemu kanfunire ekipapula ku bino ebintu byenkola. Ku leediyo buddu nenfunirawo omukisa ogwo. Mazima. Mbaali ku leediyo buddu ntagala manager Kabande yantwalayo. Programu manager Kabande yaliyo bamututte ku bukedde. Aba yakamalayo akaseera katono ankoodde. Agamba nyinayo sajja lyange lye neesiga. Awo nnyingidde Kampala. Awo nyingira Kampala muganda wange. Nenjikolako effujjo ino yonna lyona. Mazima. Ebintu byange byonna ebyali byalema byonna ebisinga byerukidde Kampala. Emikwano okwagala n'okwanirizibwa. Mukama Katonda akuleetedde Kampala. Ebintu ebisinga bw'olaba Ssuuna Pene ow'emyaka 5 emabega n'olwaleero banjawulo nnyo. Emyaka ena emabega nali katwe mu kazigo nga nsula kafaliso ka inchi 4. Emyaka ena emabega mbadde katwe mu kazigo nga nsula mu kukafaliso ka inchi 4 kubanga najja e Kampala najja takaveera kange. Naye olunaku lw'olwaleero nkeera ku makya nentunuulira ebisumuluzo ne ŋŋamba nvuga eriwa. Olwaleero luno kati ntuuka ewaka bwe mba ngolose ku makya ntunuulira ebisumuluzo ne ŋŋamba nvuga eriwa. Oba nvuge mu kweno. UBL. Kawundo. UBL. Kawundo. Spatira. Mwana wa taata. Kibingi bikyuka obiraba. Yes. Togwamu maanyi mu ekyo ky'oli mu kukola kyenyinza okugamba nze nkugamba mpitamu experience yange. Saagala nnyo
kugunjawo mbeera okubuulira mbeera genda byekoze gyenfuseemu ng'omuntu nti emyaka 3 emabega emyaka 4 emabega mbadde mpita mu Kampala nga mpitiramu ku booda oluusi nga ntambuza bigere kubanga nze obudde bwange obusinga nabutambuzanga ebigere nkekereze nga nva Salaama nentambula nentuuka ku Uganda House nenninya singi 5 nengenda ku Bukedde nga ntambula okuva Salaama mpaka ku Uganda House nenninya singi 5 nsobole okutuuka ku Bukedde nga njagala okukekkereza nga tebinnata nga embeera nga tebinnata nga nfunye akakisa nenninya owabbo naye nga nina okukkiriza mu mutima nti kijja kuba kati nga nfunye akakisa nenninya ku booda ng'oluusi ngenda bensanga owa traffic ng'alina gwakutte kati nga mbuzi owa booda kati nga mukwatidde ki nga ŋŋamba kakati agenze n'agira bw'ati kati ate n'agira bw'ati kati bavudde bamukwata ng'ekimumbuuzisa ki omutima mpulira ekintu ekiŋŋamba nti nange nina okuvugira ku luguudo luno emmotoka ku nguudo za Kampala naye njagala nvugirako nga ntekedde ebibi n'ebirungi neyisaki era nze nga buli wesanga ng'aliwo gwe bayimiza nga mbuzi wa booda kati oyo ate bamukwatidde ki nga ŋŋamba ayisiza ebitaala ne mubuuza ebitaala olina kuyitako ddira nti birina kumala kwaka bugundi green nga ebyo byonna byonna mbiyigira ku gundi ng'omutima guŋŋamba Ssuuna bugenda ku kyenkya ovugire emmotoka ku nguudo zino ng'ababooda mbabuuza muganzi kati gwe ng'oyise eno ng'aŋŋamba ye mpiseewo naye nkoze ensobi naye ababooda kati nga nabo otemedde nga tebanno bayisenga nkoze ensobi tulina kuyita eri nemuza lwaki anti kati wanuwe emboozi ezo nkiraba kati zaafuuka emboozi zaafuuka aliyali temanyirwa obuneyanziza akadde kano nkwebaza nnyo weebale nnyo akadde kootuwadde ndi Masaka njagala kusimbulayo okujja kusanga pulogulaamu gyenkola ekawungeezi ku Bukedde kale wulira omusajja ku bukadde bwe yafunye naye akyawa ekitiibwa omulimu gwe oli afuna 5,000 n'ayagala okuwummula mbadde njogerako ne maneja wange maneja Kawanda akessa kunkubira nangamba nti kumanyi gewalaze Masaka tuli mu lutuula ne bakama baffe bayiye engeri gye bongera okunywereza wano ate kyebayita okunywereza awantu omuntu kumwongera sente nyingi atawakale okitegeera akinanze kubasalaleze nibafuna zimala tezinagwawo tonnazibala zibala naye ngambe mbu tuli mu lutuku kyewakoze Masaka tuli mu lutuula ne bakamaabo okulaba tukoze tutya okwongera okunywereza wano kubanga tuli mu kaseera bino ebiseera byenyumira okubbibwamu ne bakutwala nnyo nemugamba kino anze weniraga nti era oviireyo tugamba tukwalipoota ku sene zetukongeza so sikulingiriza kuzeewakoze birime tebabiriko mwebali nnyo neyanzeege amina taata wange mulungi amina ngenda kunoonya ne ku Mbaziira tone ndowooza olunaku lw'enkya tuwayeemu Mbaziira tone naye tubadde naye mu Kivulu Mbaziira tutambula naye nnyo era engende zaffe singa tuzitambudde babiri kubanga olutalo twegumyagumya bbiri era buli kirungi tekituukako babiri ebintu ebisinga byennina nembaziira abirina nembaziira ebisinga byalina nange mbirina nekyabansoose okufuna ekirungi ayanguwa mangu okunyambako nange nkifune nange kyemusoose okufuna ekirungi mwana nnyo ne mugamba owange ti wangi nakuze wano bwoli kuki nagamba hangi abulako bwe buti nebuuza tugatte mpaka wetukitukafuna naye bwatyo kyansoose nagira kyansoose nfuba okulaba nga nnonako nange nekituuka nange kyemusoose nziruka nemunonako emuze owaganidde wanti wano nemubuusa omwana ntitutuuka ffenna omutima ogwo olwensonga era ne mu Kivulu twabadde ffenna Mpala siba tufunyeyo singi 5 ajja kufunako 2,500 nange 2,500 waaw webale nnyo muganda wange webalire ddala kale taata wange amiina emboozi yaffe ewanvuye gye saalowoozeza naye abantu bagenda kubeerawo nga lugonvu bwaliwo abakulaba embeera gy'olimu mu myaka 2 obulamu bugenda kukyuka bagambe nti twamulaba
mwana wa taata tekikwetaagisa myaka 10 okukyusa obulamu. Ssuuna Bein abamulaba kati nekyali bayinza okumulowooza nti kyali akikoledde emyaka 3 emabega. Obugagga bw'ayina ekinene nnyo abukoledde emyaka 2 kubanga Ssuuna Bein n'emmoroka ennene gy'ayina yakagigula abadde mu sipaasiyo ye bambi ate nga nayo yali zaabu gy'ali. Mukama gy'atulinnyisa amadala mpola naye kyekiri kyagambye ekyo obuntu bulamu obwetowaze. Njagala kuzza mu maanyi gwaweddemu essuubi kyoli olwaliro oba oliawo enkya si kyogenda okubeera. Mukama agenda kukwanukula gwali wansi ogenda kulinnya ali waggulu ogenda kweyongerako singa onaasigala ng'okkiriza nti tonnatuuka. Naye bw'onaatandika okwegulumiza n'olaba ng'ensi yagimala nze nkukakasa nti Mukama agenda kukuwa amatula kwako akatono k'oliko akukakkanye wansi. Munzikiriza olunaku olwaliro mbasiibulire wano. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, onsubya Lugonvu.